Bakansala batula ku bukiiko bwa division 5 ezikola Kampala babukeereza nkokola mu ofiisi ya minisita wa Kampala Bet Olive Namisango Kamya okwemulugunya olw'ensako zaabwe entono ezibaweebwa. Bano bagamba nti ensangi zino ensimbi enaabuuse ate nga n'ebyetaago byabwe bingi so nga ate ensimbi ezibaweebwa ntono ddala. Okusinziira ku ssentebe Leonard Kazinga ngono yakulembeddemu bakansala bano, ensako yaabwe yagerekebwa eyaliko minisita wa Kampala Kabakumba Masiko mu mwaka gwa 2011 nga na buli kati tekyusibwanga. Bakansala era beemulugunyizza ku babaka ba paalamenti olw'okweyagaliza bokka nga bayisa ekiteeso eky'obutajja misolo ku nsako zaabwe nga tebafuna ensimbi nnyingi so nga ate bo abafuna obusente obutono bagibwako ebitundu 3 ku buli 100. Kansala w'e Kampala bw'afuna emitwalo 10 bamusalako omusolo emitwalo 3. Buli mitwalo 10 kansala asasulako omusolo emitwalo 3. Memba wa paalamenti afuna ennyingi ezizza tezikola ki tezisalibwako okusinziira ku tteeka libayise ate bo ne beefuula abakulembeze ab'enjawulo ku bakulembeze abalala kubanga etteeka lino singa lyakubeera feeya lyaligambye nti ensako y'abakulembeze ab'ebyobufuzi ereme kugibwako omusolo bejjeeko omusolo. Mu kubaanukula, minisita wa Kampala Bet Olive Namisango Kamya abagumizza bw'abategeezeza nga bwagenda okutunula mu nsonga zino okulaba nga zigonjoolwa. Minisita era yongeddeko n'annyonnyola nti ekitongole kya KCCA kyali kyayagala dde okwongeza bakansala ensako zaabwe wabula ne balemererwa olw'obufunda bw'ensawo. Tubadde tukyakwataganya emirimu mirala mingi ate nga ne ssente ezisoolozebwa ku KCCA zibadde teziwa bulungi maanyi kola ku nsonga eno naye ate ng'eteeka okukolebwako kubanga nabo balina rights zaabwe ate balina emirimu zebateeka okukola. Mu kino minisita wa kuteekawo emisomo okulaba nga bangula bakansala bano ku ngeri gye basobola okukuŋŋaanyaamu emisolo okuva mu bintu eby'enjawulo. Basirika Sarah, KTV, Amalindirire.